Jagala mukubengalo nyingi atenga zakajanja kuba amazaalibwa ga Kabaka gajja lumu mwaka. Amazaalibwa ga Kabaka mwaka gujja. Happy birthday nyamba wanga. Owembutu kuba na mujolo bakube owengala byakuba wempunyera n'omusasi. Amazaalibwa ga Kabaka kube nenoga. Happy birthday nyamba wanga. Okufuka Kabaka libakula Katonda lyagaba naffe twesimbye olwa Kabaka Jjunju bene. Amanya gange yenze Kasumba Hannington era kitange bali mutatabula wano wetuli kati tuli kutaka junge ekyolwa kitataka junge mayero bemune kitundu okuva mukono mu town okutuuka wano nazalibwa ku kyalo kyebayita ky'abanywaji mu Bugangaizi kitange gyali omwami w'egombolola nga teganda kukyusibwa kudda mu Bunyolo. Kakati egombolola libakomako okumugabamu bamutwala eyo n'asiima ekifo n'agulira amaka n'ettaka. Taata wange yafa nga nkyali muto. Mukulu wange omugenzi Kaweesi bwe twakulira okusinga kubanga bwe wali group y'abavubuka abaana abato simanyire ddanga eri Mutanda Sideward yasema mu kifo kyewaffe kyokukirata omwana oyo. Naye basooka ne beetooloola esaza lino eri Bugangaizi. Ne balaba nga amaka ga Kaweesi gali mayonjo, abaana abalimu bampisa nnungi, ne balonda amaka ga Kaweesi nga ge maka amatuufu okuteeka mu. Omulangira Mutemi ng'akyali mwana muto ng'ali mu myaka nga 5-6 awo. Nze nali mukulu mukko okusinziira ku myaka gye kati 74 ate nga ye kati agenda kuweza 62. Nze nali musinza myaka 10 miramba. Okufuka Kabaka libakula Katonda lyagaba naffe twesimbye olwa Kabaka Jjunju bene. Mu mwaka gw'enkaaga lwe yatandika P1 n'atandika n'abaana banne bulungi okusoma. Era mu biseera ebyo okumalako P1 agende mu P2 nti Ssaabasajja Kabaka yennyini yajja yajjanga kusomebwa, yabanga agenda mu nsiko okuyiga yakyamanga n'ayituuka ku ssomero. Era kyeyava ngamba nti njagala omulangira omwana oyo mumuyise ng'abaana banne awatali njawulo yonna. Omuntu ne bw'anaabanga azze ku ssomero bamugenyi aleme kugamba nti ate ono ngandaba nti nga tagenda bulungi ne baana banne. Wabula kyenzijukira gye mmanyi obulungi abaana abo buli kibiina kyalina obuvunaanyizibwa okukola emirimu gy'ekibiina kyakyo. Twamalanga busa era naye kennyini yakwatanga mu busa n'amaala era n'ennyambala naye yatugamba ayambalire ddala era uniform yali emu tewali kwambala ngatto. Ku Sande baana bayambalanga makanzu nga bagenda ku kkanisa okusoma. Naye kennyini yafunirwa ekkanzu etesali kanzu ziri ezamuleera wabula ekkanzu eri eya bulijjo gye batunga obutunzi eya bulijjo naye kennyini gye yayambalanga. Yeeyisiza ddala bulungi ennyo nga abaana banne bwe baagiranga kubanga nzijukira bulungi ku sipiiki de omugonyi omukulu ye yali Ssaabasajja Kabaka ku sipiiki de y'enkaaga bwe yayogera eri bazadde banne nti abaana basaanidde okuyisibwa obulungi mu kubayisa empisa ez'omu bantu naye kennyini bwekyo bwe yayisibwanga. Okusooka nga bwe twali abaana bato tebatuguliranga nnyo byama nti waliwo omuntu omukulu agenda okujja mu kitundu oba gwe bagenda okuleeta mu kitundu. Wabula okujjako okulaba nga balongoosa ennyumba ate etaaliwo mu maka g'oyo omwami nga sinzi mu Nayikanyi. Naye twalira okulaba nga batandika okuzimba ennyumba ey'enjawulo ne tugamba le kati amaka ge bazimba wano oba gaani nga tumanyi kyokka nga omanyirwa olugambo nga lumaze okuyitaayita nti omulangira bagenda kumuleeta asomera wano ku ssomero lyaffe ery'Ekabwa Primary School. Era naye nasomeramu okuva mu P1 okutuuka awo navaawo nga ndyogenda mu ssomero eddala ery'ekikoma mu secondary. Jagala mukube engalo nnyingi ate nga zakajanja kuba amazaalibwa ga Kabaka gajja lumu mwaka. Ekizimbe kino twafuna grant okuva ku Ssekabaka Muteesa II nga ayagala kubanga wano wansi we yali asomera
ebizimbe byonna byali ssubi jjereere naye n'ayagala bizimbwe mu ngeri ennungi. Yatuwa emitwalo 20 bwe tutyo ne tusobola okuzimba ekizimbe ekyo nga bwe mukiraba, wabula ndowooza eky'omukisa omubi kibuyaga yasobola okumaamulako akasolya. Singa tekibadde bwe kityo kyalibadde kikyayimiridde nga ebyafaayo byakyo nga bikyakola bulungi. Okuva mu 6 okutuuka kaakati 2017 yalina yali amuvuga kagaali nga bamuyita Mwami Kibuuka. Yali amuvuga ku gaali nga waliwo omuzeeyi gwe yajja naye gwe bamuleta naye bali bamuyita Betty ow'okumulabirira. Yasoma P1 mu 6 n'asoma P2. Ssekabaka Muteesa yali ayagala ebyo mu ngeri munankani kuba nakimanya luvannyuma. Yayagala asomereke agende ebweru. Wano bwe yamala okusoma P1 ne P2 yatutumira nti tajja kudda okusoma P3. Ajja kubanga ali Buddo bamuteeketeeke bulungi, bamuyigirize empisa y'ebweru, Olungereza biki, asobole okugenda ebweru. Era bwe kityo bwe kyali. Teyagala agende ebweru nga takomyewo. Twalabira awo Omulangira Mutebi ng'azze ng'awerekeddwako ow'essaza, ng'awerekeddwako omusomesa we bwe yali Muzungu. Ekyenneewuunyisa bajja omusomesa n'ow'essaza n'omukyala yamufumbiranga bamuyitanga Beesi, naye yamuvuga akagaali yali omuserikale bamuyita Kibuuka. Omuserikale gwe yalonda yali akola mu Lubiri kyokka nga weeno ng'ava Nkondo, era naye najja naye bamuyita Kibuuka. Bwe batyo bajja kusoma mu kiseera ekyo yajjanga omugenyi, era sigina kyayo okuwa empandiika ye mweri bulungi. Naye ku ssomero Omulangira Mutebi yeeyisa bulungi nyongeera nga bw'omanyi nti abaana bw'alaba munne nga ali mu kakanzu naye ayagala mufaanane. Era ne batuukanga ku ssomero ng'engato azigyamu saawa 10-11 awo nga batuta Omwami Kibuuka nga munona nga mutwala akagaali nga ddeyo nga ffe tulambuza ebigenda. Okufuuka Kabaka libakula Katonda lyagaba naffe twesiimye olwa Kabaka Jjunju beene. Amannya gange nze Alhaji Magala Sulaiman, nga nze omumyuka wa Katambala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Butambala. Era obwami obwo ne mbusiima n'enkola naye nga kyampitirirako mu buntu nali sikisuubira. Oluusi abamu bagamba nti ku myaka gyange okubeera nga ndi mwami, naye mwana wattu era naye akimanyi nti Butambala teva muto. Era nsuubira nti mbadde nkoze bulungi, ndimu abo abamukoledde obulungi, ate nsuubira nti emyaka egijja mu maaso nja kweyongera okumukolera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nja kweyongera okuweereza Obuganda, era nsuubira Buganda bujja kusiima. Okufuuka Kabaka libakula Katonda lyagaba naffe twesiimye olwa Kabaka Jjunju beene. Bannaffe abatulaba era batuwuliriza, amannya gange nze Sheikh Alhaji Mahmoud Kayira. Nsooka okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndi Masajja wano wali amaka gange, ate nnyina amaka amalala gye nsibuka e Nakasoga mu Rakai district. Naye nga wano e Masajja neenyumiriza nti mpeereza Ssaabasajja Kabaka okumala emyaka mingi, kuba natandika nga akyali Ssaabataka n'alonda okubeera omubaka we mu ggombolola eno, era nenjikuuma bulungi. Ate bwe yatuula ku Namulondo y'abajjajjaabe n'ankakasa mbeera omwami w'eggombolola, era nenkola eggombolola eno nenkulembera abantu ba Ssaabasajja mu mirembe, mu bulungi, mu mukwano, okutuusa omwaka oguwedde
lwe nasabye Ssaabasajja nakkiriza nempumula obwami bw'eggombolola naye nga mu bbanga eryo lyonna ate era mpeereza n'ebifo ebirala kubanga naliko Deputy Kaggo nga mukulu Ekitiibwa mala okweza ye Kaggo ate bwe yavaako olali ntwala ebifo 3 nga nze w'eggombolola eno nze Myuka wa Kaggo ate nga nze mukubiriza olukiiko olw'essaza ly'Ekyaddondo Speaker n'olwekyo bwe nawummudde omwaka oguwedde obwombi bugombolola n'obwa Kaggo obwa Deputy Kaggo ate nensigala nga nze mukubiriza olukiiko era kati nze nkyali Speaker olukiiko olw'essaza ly'Ekyaddondo n'olwekyo nenyumiriza okubeera nti mpeereza Ssaabasajja akabanga ako si kangu myaka giwezeeko. Kiki oyinza omwogerako ng'oggyeko bino ebyobukulembeze obubwo? Ssaabasajja Kabaka kimwogerako kasooka adda naluli nga tanaba kutuula ku ntebe za jjajjawe ngakyali Ssaabataka nga ye muntu kwegamba w'abantu kubanga nze omukisa omulungi gwenyina ate ne taata we naliko naye ate ne jjajjawe yaleka nange era nkyali nga naye nga ntegeera ebintu n'olwekyo 83 walaba Muteesa nalaba Chwa ndaba Muteesa kati ndaba ndi ne Mutebi Enyamba fewanga jagala mukube engalo nnyingi ate nga zakajanja kuba amazaalibwa ga Kabaka gajja lumu mwaka amazaalibwa omwaka gujja enyamba fewanga ow'embuutu kuba namujolo bakube ow'engala byakuba ow'empunyera n'omusasi amazaalibwa ga Kabaka gikube n'enoga enyamba fewanga okufuuka Kabaka libakula Katonda lyagaba naffe twesimbye olwa Kabaka Jjunju